nzikiriza kulamuseeko omulungi laba Kingdom TV olunaku olwaleero eno ye KTV ey'Obwakabaka ngamba obwa Katonda webale kubanga otulaba mwenaava okukola mbalamusaako era mbakulisa byemutuuseeko n'abayise mu buzibu ng'okufiirwa oba okulwaza Mukama agera kwanyiga ebiwundu nga bulijjo ekijja omanyi nze Raymond Kityo Kazibwe muzzukulu wa Mbazire bulimu. Ebbanga liyise emyezi nga 3 nga ndi ku mpewo zo ondaba era nga twogera ebigambo webityo. Tumaze bikisibiti tukola ku ddembe ery'abakozi era twalimaliriza. Naye leero nalabye nga yatuyinza genda nnyo maaso mpozi nga tukubaganyiza ebirowoozo ku bapuliida bano ng'ejja bakola emirimu gyabwe oyinza mu otyo omulimu osanga n'omu yakubba ne ngamba ndiza kanfuneyo ku bapuliida batanye omulimu gwabwe puliida w'omuntu wa bulijjo era tulina okumanya nti abantu beetaaga puliida kankwendagana amawulire n'omulamuzi yeetaaga puliida gwali gwa 20 yali 2 n'abalamuzi bawa mu kooti okubajjako omusaala ku misaala gyabwe no bafuna puliida naawe omwetaaga puliida era olwali lwakolera ku puliida n'omuntu wa bulijjo kye nakoze mu wiiki eno natambudde mba puliida ab'enjawulo mu Uganda nga mbabuuza byebayinza okuyamba omuntu wa bulijjo ne bayinza okukola njagala nkulage be yatambuddemu walabe ku TV olwaleero. Lawyer bwabanga anakukolera omulimu gwo ayambola bulungi bwati abaako n'akeeru n'ekya bbulaaka nakukolera ebintu. Obadde omanyi omugaso oguli mu kufuna lawyer nakuwoleza omusango oba nga togumanyi? Yensonga lwaki tutyaddeko mu bapuliida batubuulire lwaki lawyer ayinza okukuwolereza n'ebiyinza okuba nga bikwata ku nsonga z'abapuliida mu ggwanga yemugamba nti bakola emirimu gyabwe. Amateeka galina emisoso abantu gye batasobola kumala gategeera mangu. Emisoso tutegeeza engeri ki gye gatambulamu. Lawyer akozesa obukugu bwafunye mu kusoma mu law school okufuna obwenkanya. Kisobokera ddala okufuna lawyer n'akuwolereza ku bwereere mu kooti nga tosasudde ssente zonna. Waliyo ebitongole ebya nakyewa ebigaba obuyambi obwannamateeka. One should hire a lawyer because lawyers help them understand documents, especially those conditions which are written in small letters and what lawyers are taught to read them. Leader yenna akanyiza ne client okumukolera emulimu naye n'atatuukiriza client kyayagala. Client oyo yeekubira enduulu ku law council. Ekyo kyekibiina ekikulira abapuliida bonna mu Uganda. Ekibiina kijja kuyingira mu nsonga client asobole okufuna obuyambi. Otyo abapuliida ab'enjawulo mu Kampala be yatambuddemu abakozi omulimu. Njagala kulaba leero puliida ayinza kukuyamba ki? Biki byayinza okukola atosobola kubikola oba mu kuwoza emisango gyo? Nange nno siwena nafunyeyo omu ku bo era puliida gwe nina owaleero mulabe ku TV yoyo. Senior Counsel Fred Erisata ku myaka gye 3 puliida wa kooti enkulu ne kooti zonna ento eza Uganda. Puliida alina olukisa okuwoza n'okukiikirira omuntu wamu n'ebitongole mu kooti. Erisata yasomera Makerere University gye yeewangulira degree mu mateeka gye yava neyegatta ku ttendekero ly'abapuliida erya Law Development Center. Eno yafunayo obukugu mu nsonga z'okuwoza kuwaba n'okutaputa ensonga z'amateeka. Alina ebbaluwa ya ssaabawolereza wa gavumenti okuwoza ate era nga akkirizibwa n'okuwoza mu kooti ya East Africa. Erisata Fred y'omu ku balooya abasuba mu 2000 Law Council beerina mu bitabo byayo. Newankubadde nga bapuliida babagula mu nsonga zonna, Counsel Fred kafulu mu misango n'ensonga z'ettaka, okusala ensalo z'amawanga, okugenda mu nsi z'ebweru bakiyite immigration, emisango gy'obukenuzi n'okulya enguzi. Counsel Fred ye yali looya mu musango gw'omusasi Stephen Tembo, kaliisoliiso wa gavumenti gwe yamuvunaana okuwulutanya kavuyo mu
w'omusolo mufumbo wa mukyalo omu era nga ye ssenkagale wa kampani y'amateeka eya Erisata Atujjukire and Company Advocates. Oyo ye mugenyi waffe ow'olunaku. Yoyo kanso gwenina kanso sangisa kulaba nango kusanga mirimu gitambula gitya emirimu tegibadde mibi practice simbi lwakuba ennaku zino emirimu gyekwata muuko tebakyaza emisango gye bagiza era n'owulira essanyu nga bagiziza asikuwulira ssanyu naye ng'era obeerawo nga munnamateeka okuyamba ndoza kansubire nkwanjudde bulungi nsiimye ssebo sikoze ensobi okitegedde tokoze kale yono Council Fred balooya betumanyi naawe ssebo mwoli twatuta omutawaana okunoonyereza gwani tuna ripooti ennungi tulina gwali obbye omanyi kiyinza otukola obi nga ffenna ogundi yapeka kristaayo mu nnaku besimu n'agamba oyo gwolese mubbi kale naye kasi otubuuze looya wa pulida yaani kibuuzo kirungi nnyo ekyo looya oba pulida looya yoyo omuntu aba asomye n'akuguka mu kuwolereza abantu oba yoyo mu bumpimpi kye tusobola okugamba ye muntu agenze Makerere n'asoma diguli ey'obwatagenda Makerere okay sigamba nti Makerere yokka ly'ettendekero gye bagamba bwe tagenze Makerere bwagenda mu ttendekero lyonna gy'asobola okufuna diguli n'afuuka munnamateeka bw'amala okufuna diguli eyo gy'osoma emyaka 4 n'ogenda ku ttendekero lye bayita Road Development Center liri mu Kampala era nalyo liri kumpi ne Makerere University. Bw'omala okutendekebwa eyo omwaka gumu olyoka ofuuka ki? Pulida mbutuufu. Olyoka ofuuka pulida mbutuufu. Okay. Leo tukuba omulimu mu tooki tuba tooki mu mulimu gwammwe nga bapulida kinkoza bulungi oyambadde nga looya oyo nake weerabidde asina ntonengira wali mukalango badde mukalango nkulabise oyo nake wabuzeeyo nake mbuzeeko naye engeri gye mbadde naakava mu kukola emirimu gyange olunaku lulwadde oluzibu osanga nkirabiddeyo mu mmotoka. Amina. Kati abantu baffe balina entu yabuzaabuza balinamu kye bayita lawyer advocate ate kanso byanjawulo ebintu ebyo byanjawulo ng'omuntu lawyer ambagamba nti oyo lawyer wange ate uyo advocate abayita kanso byanjawulo baki byebimu ebintu ebyo byanjawulo mu kwogera nga bw'oyogedde nti kanso advocate ne lawyer wange naye nga mu kyebitegeeza byonna ebintu ebitegeeza ekintu kitya bitegeeza ekintu kyekimu. Buli lawyer abeera advocate bwe tudda mu njogerayo omuntu wa bulijjo buli omuntu wa bulijjo yamanyi lawyer ki lawyer abeera advocate naye nga mu ssaakozi zaffe nga bannamateeka nga nawe bwoli munnamateeka munnange ndeka so nze ndi munnamawulire so oba advocate nga naye okukigonjoola buli lawyer taba advocate obeera lawyer ng'osomye ng'ogenze mu ttendekero n'omala diguli yo ey'emyaka eno okola ki ofuuka lawyer naye okufuuka advocate kyennyonnyonnyodde nga tutandika nti bw'omala emyaka soka tukoleyo ti buli muntu alina diguli y'amateeka abeera lawyer. Okay. Kaakati omuntu abeera advocate yona agenze ku ttendekero eriddako ng'omaze diguli lye bayita Road Development Center n'otikkirwa mu postgraduate diploma ey'amateeka bw'omala ekyo ebbanga kiri eba ya myezi 9 kati eba ya myezi 9 ng'ekunukkiriza mwaka guba mwaka gumu tugiyita omwaka mulamba kati bw'omala eyo muyigayo biki byembasiize mugina emyaka 4 byebatoyize byoboyize emyaka 4 tewali nnyo kyamaanyi kyoyigayo olinga agamba nti emyaka 4 gino batona kyoyize emyaka 4 kyoboyize emyaka 4 kyokola mu mwaka ogumu ku LDC kubiteekamu oteekamu nkola byoboyize muki mu myaka 4 kubanga tolina mateeka mapya gokola ki goyiga ku LDC naye kyoyiga ye practical bit kuteeka mu nkola kyoba okoze eki
kyoboyize mu myaka ena kati katu ekyokulabirako kyenyinza okukuwa nti oba oyagala okubeera makanika ogenda mu kibiina noyiga theory oba ebitabo onokwenguka mu kusoma nti injini y'emmotoka bwefa ebeera bwiti naye kakati ekikutwala ku RDC okuteeka mu nkola kyoba oyize nga injini ogijja ku lubaawo n'ogamba nti kakati ono bw'abazizza omusango bwe guti oba oyagala okuwaaba omuntu okola otya oyigira okukuba empapula oyigira practical solutions nti oba oyagala kugenda mu kooti kikyobokola kikyeweetaaga okugenda mu kooti kanaawo nawo wayitawo awo nawo nayitawo kati kanso yaani kanso kigambo kya Lungereza naye nga kitegeeza ani kitegeeza lawyer yes kati gwobeera ng'oli mu kkooti omulamuzi akuyita ati akuyita lawyer akuyita advocate akuyita kanso nayogera naawe ampita kanso kiza kati kanso kikola nnyo ng'oli mu kkooti amina mulungi naba Kingdom TV nsazeewo ndeete plead ono y'omu kubo pleada wange omwala owokubiri sijja mugamba naye alina engeri gyanjiyeemu manyi bano bakanso si bangu bakufuna yensonga lwaki omubukinga ebula weeks 2 nemukola appointment aye no sebo si bakubira simu omala genda mu ofiisi oba omubukinga akyaliyo omwezi mulamba kati awo nawo tumaze ne tuyitawo bulungi nnyo kati njagala tugende ddala mu kinyusi omanyi bwe mbanga nanga omulemwa guno mutawo ku TV tulina batuweereza ku WhatsApp ku ki nti kanso ajja mumbuulize kino kati pleader oba kale kanso advocate n'omulamuzi baawukanira kakati pleader yayamba omuntu wa bulijjo okukiikiriza ensonga ze oba okutwala ensonga ze mu kooti omulamuzi yatuula ku sayidi eri ey'ekkooti n'ayamba okugonjoola ensonga eziri wakati waki w'abantu abakola kyabakuntana kati nze nga lawyer omusango batugwaba mu kkooti naye omulamuzi gye tuwaba emisango egyo nti omulamuzi yatuula wakati w'omusango gwammwe kati kangeze oba ozze ng'ompaabidde nti nabbi enkokoyo nze mba nina okwowozaako nti saakoze eki sinabba nkokoyo omulamuzi yatuula wakati n'agamba nawulira obujulizi bwe tuleese mu kkooti n'agamba oba kituufu nabbi enkoko basaakoze eki wasabbye enkokoyo kati omulamuzi yasala emisango gye tuba tutte mu kkooti kati mu kusoma eriyo omulamuzi asoma bibi yekka nasoma bibi yokka tugambe nno eriyo koosi y'okubeera omulamuzi n'ey'okubeera lawyer nti byanjawulo tedda ssebo teriyo koosi yakubeera mulamuzi oba kubeera lawyer ffenna bapleader n'abalamuzi tutuula mu kiki tutuula mu kibiina kyekimu naye bwe tumala okufuluma buli omu n'asalawo department gyayagala okukola ki bannaffe abamu baapulayinga ne basalawo okubeera abaki abalamuzi ffe ne tusigala abasaze okusigala ne tusalawo kubanga fe tukola ki tuwolereza abantu ekiringa magye nti training yemwe y'amagye naye mbafuka mita asiba mita ba regular so byonna ekimu kati gwe oli mulamuzi anze siri mulamuzi bw'obwagala si sawa zino iwa kibubi si bubi naye nze nasalawo nenonda practice nti njagala kubanga nkola ki lwaki oba pleader okusingira obulamuzi oba pleader bwensingira obulamuzi olw'okuba nina eddembe okuba nga nkola ki nga nkola nze kyempulira nga nkola ki kyenjagala ye program ekijja omanyi nga bulijjo tukuba tooki mugwa wa pleader era naawe maaso nja kubagamba okunkubya ku simu naye kati tukyababuuza owaayi kambuuze ninayo kano abantu baffe bajja ewammwe okuwaaba emisango kale omubakiikirire mutera obasaba ssente ezimu pwe abazi tasimanya professional fees oba simanya onagamba simanze folio yange ya ssente zino ate simanze awa yange mu kooti ya ssente zino sooka ozimenyeremuko emitemwa gya ssente zemusaba nga wempandiika buli pleader mu Kampala muno oba buli pleader mu ggwanga lyaffe lya Uganda asaba kukola ki buli omu alina omutemwa gwe gwasobola okukola ki gwasinziira okusaba omuntu wa bulijjo ki omuntu wa bulijjo okusaba sente netulina standard eri awo standard gyosobola okusaba omuntu wa bulijjo esinziira ku bunene
n'obugazi bw'omusango bwaba mubyawula mutya kati tulina bannaffe abakasuse embizi ku parliament ezina embizi nembagise kwetwalayo omusirikale nawulira Bishop Kiganda ku Sunday kiro wenfuna akadde ng'agamba nti bavula eddembe ly'embizi kati kubanga kati singa wembizi ajeewo yo omuwulirize yo omusaba hambu yakusereza omusaba kakati yajazo ndi kukino nkyajinga bwenti kyenjagala ekyo kakati ekisooka owembizi bw'abazze ewange ng'agala omukiikirira kyabalina osooka okukola abalina osooka okuggulawo fayiro ewo mu lo faamu eyange okufuuka ki okufuuka client wange eyo kati fayiro sente mmeka ezo fayiro ewange bagigulirayo emitwalo 2 nebalinange mwebale kukola sente owembizi emitwalo 2 buli omu standard kubanga tulina standard si wambizi ntunoba wambizi kale ate yayiridde omuntu asidi neyayiridde asidi era naye abalina okuggulawo kati ndoza ampuliriza ng'olengera bapulida bano ebakolera ekimu ku kyo olina okuggulawo fayiro ewa council Fred Rusata ya mitwalo 2 akomawo n'onyingira ekkooti tekiddako kakati bwamala okuggulawo fayiro netulyoka tulaba kiki kubanga owembizi gavumenti yeba yakoze eki yeba yamukutte nga bagamba yatobodde eki dembo bayakoze ekintu ekimenya amateeka okuleeta embizi n'akola ki n'azisula ku parliament kakati yo ekitegeeza oba ogenda kumuwolereza kubanga aba muwaabira ekiddako n'otula wansi n'omugamba nti okusinziira ku musango guno gwe bakuvunaana nze mukulaba okwange guyinza otwala ebbanga bwe lityo okukola ki okuwolereza n'omugamba kakati otuba tumaze okuggulawo fayiro oba n'omugamba kati n'ogamba nti noba ojja kumpaayo emitwalo nga 5 ngameka abatulaba sofa giri 7 temunabagenda mu kooti zonna ng'oziwa kanso oba risiiti omuwa simanyi risiiti tugaba okay fine kati aga 5 okusinziira ku bbange abakomye awo omuyingira ekkooti omukyabulayo endala ngambye 5 kisinzira tukyabala bubazi tukyabala bubazi case per case nga naye gyataano wakati we tuba tugamba kubanga sente eziddako kuva bomaze okugulawo fayiro sente eziddako ziba za kukola ki ziba za kugenda mu court fees kati ezo as a professional fees ezizo ezokusasula otandika okukola ki okumuwolereza oyo costs fees ezizo okay yes kati kubanga oguguba musango gwa criminal ebiseera ebisinga tegubaamu cost saaba alina okukusasula obudde bwogenda oteekamu research gwogenda okukola okumudefendinga research wembizi naawe anti olina okunoonya defense gyogenda okukola nti bika bya mbizi eri embizi olina okunoonya olina osooka ekisabisa sente ezo kubanga ekisabisa sente ezo emitwalo 5 olina osooka n'ogenda mu kooti n'okola photocopy yaki ya bujulizi bwe bakola ki ne photocopy ya meka kanso photocopy ku kooti mulaya buli kooti zisinzira oyinza ogenda kusupreme kooti nga buli photocopy ya nusu 10 ppm n'ogenda ku high court nga photocopy ya nusu 3 bwe mbyekolera ewange eno tosobola kubanga tebasobola kuwa fayiro gifulumya kooti olina photocopyingira ku kooti kakati bwojjako transport sente zikola photocopy ku kooti n'obudde bwogenda okujja okole ki osome mu fayiro eyo n'oyo kiraka goba otumye ebiseera ebimu olina ofiisi naye nogisasulirako ki olina gisasulirako rent kati ebyo byonna byebikola ki ebikusabisa akasente ako kati awo olabira nti okudefendinga omusango gw'embizi zonna ze basula ku parliament emitwalo 5 ebiseera ebimu giba bitono aka tugende ku kyanguko okwo eryono ow'enguzi ekyamazima kiri nti yawukanyiza obuwumbi 3 kale obuwumbi 4 twogere kazina baye gwamusinga nadda ate gunaba musinga kazina tetulya gwamusinga waliyo egimu egyamusinga naye buli lunaku kazinda bafunayo omusango ompya gwe bakola naffe byatuuka nebitusobera kati naye byakusomera abamukufe kubanga nenkya bayinza okukera ne bamugulako omusango omulala kazinda gwolaba kati kale kazinda
tugeze buli obuwumbi buna wewajjeewo mpita mu procedure manyi njagala nnyo omulabi wange ategeere bwajja ayinza okugenda kyenfa si kuwa advert byokola kubeera batugaana okubalanga naye kyenjagala omulungi alaba oyo tv amanye gyagenda okujja oba tasobolayo oba asobolayo tujjamu ne alternative eyobikolera obwewa nayo gyeri of course kati ono alina obuwumbi obuna fayiro yaggulawo yammeka nga bwe nagambye 2 buli client okugulawo fayiro standard 2 eriemu naye kakati ekyenjawulo ekijja nti obujulizi oba n'obudde bwogenda okuteeka mu misango gy'akazinda okumudifendinga ku musango gw'obuwumbi obuna ate si obudde bwogenda okukola ki bade manyi nti kati fayiro y'akazinda eba ya miliyoni nga 3 standard nga wenagaye standard okugulawo fayiro okufuuka client wa fayiro yo standard ekola ki reset kati bwana kazinda ono yine tumwogera ku kawere Teddy says kyeyi tutuyira buzibu kuyo tayala subjudice kati naye wano time gyobala naye wa 5 awo yesu wa 5 wa meka kyenvudde nkugambye nti kakati yoyo esinde entono nnyo zoyinza omumusaba entono ennyo bino okuba obukadde nga 3 utandika okukola ki gude oli mugunyuma ukadde 10 ameka nga 3 ekitono ennyo kameno muwandika ne bwerabira ekitono ennyo kubanga eyo fayiro nene nnyo obudde bwogenda oteekamu buki bungi ne ensimbi zibageraageranya eziri mu ezogerwako ezigamba nti zabulankana zibaki ziba sente nyingi manyi kyenvudde nyega tugere ebintu bino bulijjo tukola programu zino ku tv twogera kimu ku defendinga muntu ddembe eryo kooti okola otya naye nga tunakuba tooki mulimu gwammwe eno koyinza omusaba omanyi sebo we mutabeera nze abantu bajja wano kulaba nze naŋŋamba sebo nawulidde okola programu bweti nyinza kukola ntya ne ŋŋamba nze ng'omukozi wa Kingdom TV sijja sobola bikola nga nze naye njagala mbafuneyo omu ku bapulida ate wanyambo yambadde nga bo kubanga era mbadde nva muko amiina nensalawo tubayitiremu ogambye bwana kazinda ono okusinziira ku busaba w'omusango gwe oyinza omusaba obukadde 30 ku buzito ogwo muzito nnyo kubanga oli bwe bajja nga bagamba wabbye obuwumbi buna si kyekiringa ne bajja ne bagamba nti wasudde embize ku ki emisango gyo omusango obudde n'empapula n'obujulizi gavumenti birina okukola ki okukuŋŋaanya okuleeta ekakasa ekkooti nti ddala ono yatutte ebintu bino ziba biki ziba empapula nyingi kyojjukiramu okudde mabega nagaye nti kisinziira ku budde bwogenda okuwa omuki bwogenda okuwa omusango kati ebyo byonna buli kyebaleeta olina otuula wansi n'okola ki n'okisomamu ate ekirala kazinda tosobola mu defendinga gwe ng'otya ng'omuntu omu ekitegeeza olina okuba nirigo tiimu eki emabega ekola ki emala kati bwogaba muno ogenda musaba emitwalo 5 oba togenda sobola kukola ki kumuwalirizira oba omulimba bulimbi ye Council Fred Erisata muvubuka mbula kalevu naye omu kyemmanyi nti ayagala emisango gy'ettaka naye gy'okulya enguzi kyoyagala gya nguzi egirimu akasente saagala nnyo emisango gya nguzi gyokka neki kyeka kigenza okuzuuka ensangi zino nga gyensinga okukola ki nga gyensinga okuwoza oba gyensinga okuwa tulabe singa obanga olina omuntu nga tugeze enoli muyango gwaffe nga ekyembaz zaffe era faamu yaffe neba yakubira akasimu nti eri ali ku reception oba ono yasudde embizi ku parliament neba noono yalidde obuwumbi 4 ani gwogamba asobola okuyingira mu kyembazi kisinzira ani gweyagala asooka okujja sijja gamba mbuno njagala nze nga nze asoose okujja ng'ayagala nze gwe nsooka okukola ki bonna bajjidde kumu balina ensonga zanjawulo omu ow'obubizi ayina okuba nga alina emmere talina eka naye ate ono ow'obuwumbi 4 oli shuwa ye kazinda ani ayinza okusikiriza okugamba asooka ayingirewo twogere bonna nga bwe nkugambye nti kiba ekintu ekibaawo nga bwogambye nti kirungi nnyo guno ku mukono guno webanga ekyembaazi yaffe era walina okuba wasoose okuripootinga kuki ku reception aganjagala kanso bwati mazima amatuufu asoose okugamba nti gwentu
asoose otuuka ku ofiisi gw'osooka okukola ki gw'osooka okola bonna ensonga zaabwe n'okola ki n'oziwuliriza ani gw'osika okusennya mu bwongo ng'ozzeeyo eka manyi nga kisazi no ng'owumuddeko noga client wange ono netaga okuddamu owuliziganya naye ani asinga okubeera ku bwongo oba buwumbi obuna n'ow'embizi amazima wa buwumbi buna saagala gamba nti bayirayo sigambye bantu Fred ono mulokole so kiri ndi mulokole yagira omwoyo omutukuvu awolereza ab'embizi kale kanso njagala twogere kino nyinza kukola ntya singa mpadde lawyer timugamba instructions muwadde akasente kange nimugaa tugende mu kooti n'azirya bw'oba nga waliwo omukyala asoose omukuboogedde nga programu eno etandika waliwo ekibiina ekitufuga ffena nga baki nga bapuliida oba bakanso oba balooya muki mu ggwanga muno kye bayita law council bw'oba wadde puliida sente zo n'azirya ate n'atakola ki n'atabaako nekyakuyambye oli waddemba okudduka eyo mu law council n'okola ki n'owekubira enduulu kulakula emmande nali wano omukazi yajja nga tandabangako yabuuza ali reception wansi giwayise eri nanje yakulaba kityo kazibwe omukazi yajja n'amaziga akaaba waliwo omuntu sijja mwoge bali biri mu kooti yababba abantu bonna bangi n'abamalawo almost n'abagamba temuyinza genda mu kooti namaze enfugayo amazima nga ne pleader gwe yasobola okufuna naye n'amufera abalala baali battaka bakuba kuno simu nga kyeta collusion oba beekubaana bali bafunye looya neekubaana mugagga eri ne baviira mwangu kati abantu abo kyemmanyi oyo omukyala ali ku TV alaba ndowooza nga tugendagendako mu break producer ngiswe kiri tugenda mu break na producer ndaze mu break maye tukomewo nkubuzeewo obuzibu tugende ate mu masimu kale katukomewo This is Kingdom TV. Stains. Scared of them? Don't be. Simply use Nomi. Watch what happens. Fear no stain. Nomi loves clothes and clothes love Nomi. Discovered the wonder of the path was easier to see. There ain't no other but the one I love. Won't you come deliver me? That's how it starts. That's how it starts. That's how it starts. There's a different shade of Ford out there for everyone. Find out more at gofurther.com. Nyanjule mukama jawa domu kisa National Prayer Day gasatu mulumu December
tuyingira 2017 tukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati amawanga ebibuga ebyalo kimaze okukkirizibwa nkikutegeeze National Prayer Day nga 3 mu December akawuwo kamaze okugibwako eggulu limaze okusindika obubaka abaweereza ba Mukama bonna beetegese Bishop David ne Pastor Sini Kiganda emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kumakya awo wennyini mu kisaawe na Kivubo tutendereze Mukama bakenkeera ku makya 2017 omuyingiro olina omukisa ekikolimo ebipali byonna byakukutuka nga 3 mu December maze okwanjula ekinene nga 3 mu December tugende na Kivubo. Bishop David awamu ne Pastor Cindy Kiganda bayita abafumbo mwenna mu lukuŋŋaana lwammwe olugenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 22 okutuuka nga 24 September 2016 awo e Nakasero awabeera lunch hour services okuva ssaawa 8:30 okutuuka ssaawa 1 ey'akawungeezi. Abakyala be banaasookawo nga 22, abaami baddeko nga 23 ate nga 24 abaami n'abakyala bakubeera mu lukuŋŋaana wamu. Wajja kubaawo abasomesa bangi, jangu ojja kuyiga ebintu bingi nnyo ebiri mu bufumbo. Bishop David wamu ne Pastor Cindy Kiganda bakwaniriza mu services zaffe ez'enjawulo mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi. Buli lwa Sunday tulina service 3 ng'esooka emanyiddwa nga morning service eva ssaawa 2 paka 4:30 ez'okumakya, eyo nga ya Luzungu na Luganda. Ey'okubiri emanyiddwa nga main service, eyo ng'eva ssaawa 4:30 paka ssaawa 8 ez'olweggulo, eyo nga ya Luganda lwokka. Ate ey'okusatu emanyiddwa nga deliverance service, eyo ng'eva ssaawa 10 ez'olweggulo paka ssaawa 1 ez'akawungeezi. Tukwaniriza okusinzaako wamu naffe. Katonda mwetegefu okukola ku bye weetaaga mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi. Obulamu bwo tebujja kusigala kye kimu. This is Kingdom TV. Neera nzikiriza nkwanirizeeko programu eno buto bwanga ozibuzi twegattako tugenzere kikasatu mu programu yaffe eno katugenze mu gaddaka asatu amalala g'eddakiika mwetwera okuva tufuna amasimu mu maaso keeyo akikanga 10 okuva kati tukuba tochi mu gwa pleader buno amba kuwolerezaako abamu n'emisango gye bagidibaga abalala gy'abalema abalala bwegityo. So bingi byogere ku pleader nengamba nange siwe na kanfuneyo omukuba otuogere ku nsonga zaabwe naye maaso eyo nja kugamba okube ku simu tubenga tuogera ekyamazima kiri nti weetaaga lawyer. Yeah, Council Fred gwe nnamu studio. Council Fred omuntu afunamu ki bwabanga alina pleader banga talina kikyafiirwa? Omuntu kyafunamu nga alina lawyer kansoke nokuga kansoke ne side eri nti talina ayinza okuba talina kyafiirwa ku ssaawa zino. Ngamba nga omusango guze
tugeze kati tuze kwine ebyabo bubizi kati tude kuyo kukunya sente nagamba sijja kufuna pleader ngenda nga besije babesije yali yeweleleza yawa nakawa yali nakawa sinza kweweleleza nenga sagala pleader osobola okweweleleza naye emikisa egy'okusingibwa omusango w'emikisa egy'okudibaga omusango nga obadde oyogera giba mingi nnyo kati kankubuuze olishuwa simanyi mateeka siri shuwa nnyo naye nga sinza kweweleleza oyinza okweweleleza nga bwe ŋŋambye nuli olabe sinza kweweleleza osobola kali gwe nkwetaaga oneetaaga kubanga era waliyo obuwaayiro mu mateeka bwe batosobola kukola ki kwevunulira oba otasobola kutaputa oba waliwo empapula kooti ze bayetaaga nga tosobola kukola ki nga tosobola ziwandiika kubanga omusango gwa Besigye guno gukyusiza ebintu bingi abo ne bagamba naye kinkwata almost million meka okufuna pleader nga nange mbisobola so akyekolera ekyo dada naye era bw'oba waliwo wetegereza ekintu ekyo Besigye yasooka n'abeera ng'eyolereza ng'agobye balooya be bonna bonna naye era yakomekereza akoze eki abayise Besigye okumuwa beero balooya be bebakola ki be bayimirira muki mu kooti kitegeeza nti gye buva ne gye bwenkana era pleader okola ki omwetaaga ekyo kale kitegeeza nti buli muntu yeetaaga pleader buli muntu yeetaaga mbadde gamba ku musango gwa Masalo Musene kumanya gwa Masalo Musene 2 gwafuna ne yali court of appeal sorry yali kugundi constitutional court but then Supreme Court ulikuwa 2-5 mwalimu Masalo Musene but then yali registrar mwalimu Kaitirima manyi mulamuzi wayo kati mwalimu Muhiro Alali Kagolo but then yali grade 2 magistrate nebagenda okuwaba mbwe ensako zaabwe tebalina zijjako ki musolo bano balamuzi naye bafuna ba pleader ate nga nabo ba pleader omuntu yayirowoozezza nti abalamuzi bano balina oga abalamuzi bannaabwe mu kikolwa kyetudde naye balina ofuna ba pleader nga bwe tukyogedde nti buli muntu yeetaaga pleader waliwo ensonga kakati bo ebbanga lyabamaze nga balamuzi fe abali eno fa abategeera abapleader abategeera nti kakati wano kino kyeweetaagira eno tula n'akola ki n'atandika okumenyeramenyeramu nti kakati bw'oba ogenda kukola kino osobora kukola wano bwoti bw'oba oyagala kino wandibadde okiddukanya kubanga pleader ebbanga lyaba amaze oba omulimu yo omulimu gwe guba gwakukola ki guba gwakuyamba kukiikirira mu kooti kuba nina akaneewuunyisa mu kooti ya ssemateeka bawangula omusango kasita tune gino yajulira ate abalamuzi bye bali bawangudde naye bisazaamu nali mmanyi nti nga bali abalamuzi bajagabana abakooti ensukkulumu tikulanga bwomanyi kubana bwe kibakwatako nekirala Council Fred mu bulamu bwo tubeere bamazima nga oli mulokole tutera okulaba emipiira kyokulaba abanaffe ba sports ba Lukman mbala ku TV wano bagabane odds esimaya manu ejja kuba eriyo win ne loss tutubeera nga yamakeera abaga abalumumba mbo there is a winner and there is a winner eyaffe winner ne loser misango gy'okutteko emingi eriyo kali kuganyeko nogiruzinga nsanyusa okulaba tiza nno omuntu gwe byali mu oluusi nawe oluusi bikulema waliwo tutuuka nekikola ki nekigaana kati awe njagala ekisooka oyogedde ku zino miliyoni 3 zityezo bwe gubanga omusango gukulemye era nina okuwa sente zo kyo kituufu bwe gulemye mba nina okusasulwa ate nga gukulemye guba tegunemye nti mba nemeddwa naye olwedde mba mmaze okukola ki mba mmaze okukola kubanga kiba kyansasuza ama nkoze eki maze okulemererwa mba nkikoze newankwadde mba nemereddwa naye mba nkoze bwe bera ttiimu ya mupiira tulina juzi baatubuuza wano ku kibuuzo naye mu koteri dro nga ogaa nti abalamuzi bali 9 ebeera odd number tugende ku kino nti omupiira guno bagusamba naye bano babakubye tebalina allowance bano bawangudde tetuyinza kugamba naye nofuna ku nsonyi n'ogamba omusango gw'omukazi guno gunnemye sente kanzimulekere kibaawo era kitera okubaawo nundi kiyinza okuba nga tekiri wange kiyinza okuba ewange nga n'ebiseera kino nga nkigamba omuntu ampuliriza
oba ali okukola ki okulaba ali okutulaba wano sawa zino ku Kingdom TV nti waliwo omusango le gutuuka ne gukola ki ne gukusobera nawe n'oswala ng'omuntu n'oganda guno omusango muswala waliwo omusango guba guganye kankole ki n'oguleka oba oluzinza omusango ogwo oba oluzinza omusango ogwo noba nga tosobola kugenda n'okugamba muntu gwe basinze musango nti wayi neetaaga okukola ki neetaaga osasulwa nga ne mu mateeka amatuufu kyandibadde nti n'oba oluzinza omusango olina okukola ki olina osasulwa. Nalabako omupiira gwa Uganda nga togeesama ne Uganda baatukubira ennamboole buli muntu n'avaawo mu kimugunya omupula n'agenda nga bw'akaaba mbadde manyi naawe kanso egulemye oyita buyisi manju n'ogenda anti ebiseera ebisinga osirika n'otambula n'ogenda oyita emanju n'ogenda naye ng'oswadde oswala omusango guba omuzinga biki ebivaako n'emisango gy'abantu naye osobola okuswala obaba nga tewakola risaaki akola ki amala obanga omuntu gwokola kigwoleza tokoze eki tomuwoleza mu butuufu nga nawe omusango oguteekamu obunafu naye ebiseera ebisinga we bakusinga ng'otaddemu amaanyi nekyo nekisoboka ng'omupiira gwogezako ga nti oba tukuba omupiira nga oba otaddemu amaanyi ne bakuba era ovaayo ng'ogakale newankubadde bankubi mbadde nkoze eki mbadde ntaddemu amaanyi era ovaayo nga bankubye eggolo 2-1 ovaayo nga totose nnyo nga tokotese nnyo omutwe kati gwolereza omutunuulira otya nga musango guganye gwe tosobola mudduka era omutunulira n'omugamba amaki katugeze kati yenze omusango nkuwadde gwa ttaka gutusinze mmanyi gusinga oŋŋamba otya nga tumaze kati guyinza otusinga ng'oba omulamuzi akoze eki omulamuzi waba asaze bubi n'asala ekitali kituufu gwe ng'olaba kyasaze ye omulamuzi alaba kituufu nga gwolaba si kituufu oyinza omugaa nti tujja jjulira n'omugaa tujjulire mu kooti ekola ki naye bwe bakusinga ngola ddala bakusinze ebiseera ebisinga kiba kyangu nnyo obutono na sente za muntu ate gwe bakoze eki gwe bakubye omupiira bagamba oluusi mwekaza nomugamba mukama wange nengedde ku nsala eno ndowooza wano omulamuzi akozemu ku nsobi ne background nga nnyo ez'okujulira naye nga weekaza nti omugaa tujja jjulira nga weekaza nza mwekaza iwe olwokwekaza n'omugaa nti waayi wano omulamuzi yatuteebye omupiira naye nga kibadde kirina kuba bwe kiti kati n'omugaa tujja kujulira bwagaa talina sente zijulira ng'okola ki ng'okirekera awo naye ebiseera ebisinga kati abamu kufe practice gyetugenda tukola gyetugenda tudeveloping ennaku zino nti bw'olaba omusango gw'omuntu nga talina gyagutwala kiba kyangu n'okola ki n'omugamba amazima nti kino kiri ne business n'olema kwonona budde bwa muntu ki nga mugenda mu kooti gy'ogenda okusoma ngamba kemuyita plea bargaining yo kati plea bargaining yo egira mu ki plea bargaining egira mu criminal kikyo plea bargaining kwe kutula wansi ne mukkanya n'akuwawaabira oba n'akuvunaana nti omusango bwe guba nga gubadde gwakukola ki omusango guba nga gubadde gwakusiba myaka 7 ne muteesa n'okkiriza nti omusango waguzizza kati ekyokulabirawo kyenyinza okukola tubadde ku musango gw'obubizzi bwe baateeka nti oba bakutte ku musango gw'embizzi zotadde ku paliamenti nongo ekibonerezo kyagwo kya myaka 3 n'ogaana nti gwe tewataddewo obubizzi ne baleeta obujulizi ne bukusinga omusango ne gukusinga omulamuzi ayinza okuwa emyaka emeka emyaka 3 egyenkomeredde naye bw'okkiriza amangu kyetugamba nti bwetulaba obujulizi nga buli bakukutte ng'oteeka obubizzi ku paliamenti kiba kyangu nnyo n'okola plea bargaining oba n'otuula n'akuvunaana n'omugaa kituufu nakoze eki nabutaddeyo kati muvu kyokunsiba emyaka 3 at least bansiba emyezi 6 noba ng'okoza ki ng'otiisizza bwotyo kati osobola okukiikirira kirayantu n'ogamba nti yakkiriza yataddeyo obubizzi asaba kukola kyasaba sonyiwa kyokusiba emyaka 3 kabamusiba emyezi 6 aboneredde ye plea bargaining nekiro yaŋŋamba ku kino waŋŋambye oli mulokole singa omusajja ava okutta omuntu akyali luzira naye either mukyala we bamwenyina najja n'ayingira mu kyemazi n'agamba kanso nkwanjulira ensonga y'ono brother wange amazima yatemyeko omuntu omutwe osobola omuwolereza nsobola omuwolereza twogera mazima twogera mazima lwaki
Mulito uliramu kongo moya akulumiriza nti ogwoliko mubbi obanga mukozi wa bibi kati mu kwogera amazima nga tuze okusemateeka omutuufu wa Uganda semateeka wa Uganda agamba nti buli munnauganda talina musango paka nga kooti emaze okukola ki emaze okusalawo nti akola ki alina omusango kati ekyokubiri ne tudda ku ekyo nti mwannyoko oba muganda wo oyo omuntu gwe basibye ruzira waba yazze mu kyembaye zange nangamba nti ono yakoze bw'ati kyaba kingambye muki mu bigambo tuddayo ne tudda mu bitabo bya polisi ne tugamba nti bamukute n'obujulizi ki bwe bakola ki ne bayina obwakoze eki polisi weba erina obujulizi nga bulaga nti ono yasse kiba kyangu nnyo okugamba nti wano sijja sobola kubanga obujulizi bwonna bukola ki bulaga nti wakoze eki wasi ekiba ekyangu kumugamba plea bargaining gye twakwogerako oli tayagala plea bargaining yayagala tugende paka lasti naye gwe omulokole naawe okiwulidde nti yasse lwaki tomugamba nti kyawandiikibwa wekitikkiriza omusango nze ng'omulokole mba nsobola omugamba nti kyawandiikibwa naye ate ebiseera ebimu nasoma kuba ki nasoma kuba munnamateeka kati amateeka ne katonda ani asinga katonda yasinga lwaki gwe weekobanye n'omubbi ate amala agenda tte mba seekobanye naye wabula mba muyamba nga nsinzira ku ki nga nsinzira ku mateeka kubanga gwe mulimu gwange kale ngenda kukuteera amasimu kati omulungi alaba KTV program kijja omanyi nze muzzukulu wa Mbaza Raymond Kazibwe kyenva mbuuza ebibuuzo ono ebingi kanso ono njagala ayogera amazima kuba gyogenda okuwaaba naawe osanga oli muguno ogwegombe ogabe ngenda kuweera omwana wange alye kuzaaba babayita mulya nnimire abaliise ekkalaamu essimu yaffe eri 070 Renda asatu kankuddiremu eri wansawo ku simu yo ku TV bagiyita 070 Lwenda asatu kabanga okubye essimu eyo kasa tugamba halo ng'ojjako ssimu ng'ojjako TV oba okendeeza gwe teweewulira gweyogera bwogere tukuwulira tugakola eddoboozi lyo yessimu yaffe ngenfuna esooka nga tugera ne kanso ogenda kuwandika ebibuuzo bino eby'abantu baffe buli kyebakuba gwe ng'obuuza halo ali ku ssimu kuba tugambe ebigambo ndine Council Fred Erisata muvubuka muwuzi wa misango yensonga lwaki olengana nekyayambadde kino ekyambalo kitiibwa kya leader wangi ssebo kale ssebo naye gyebale yogera ssebo tukuwulira bulungi yogera genda bugenzi mu maaso azo tulinga bamufiiriddwa kati akuba simu toyogera ng'osirika gweyogera bwogezi tujja kuwulira ndowooza kendeeza ku TV yo bw'okuba n'ogamba halo TV ng'ojjako halo tukuwulira bulungi halo ssebo wangi ssebo gwe yogera bwogezi tofayo halo tukuwulira yogera kati bw'okuba essimu yo gwe yogera bwogezi tofayo ffe tuba tukuwulira gwe niwe oteewulira ffe tuba tukuwulira tuwulirire mu ssimu yo so si ku TV yo essimu yaffe eri 070 katufuna oyo halo yes sebo gyebaleko kale sebo naye gyebale amannya gange nze Grace Kakoza okubaani Kagoma Grace Kakoza Kagoma njagala kwogera ku kibuzo ekyobuuziza kanso oyo ng'omulokole yandibadde awolereza omuntu gwe bagambye nti asse nze njagala muyambako kanso oyo nti kituufu kanso omulokole akkirizibwa okuwolereza omuntu gw'omugambye nti asse obabbye kubanga ne Yesu yennyini asobola omuwolereza kubanga omukazi oli omwenzi bwe bamuleeta mu maaso ge
yagamba takikolako yaba asooka omukubenya kitegeeza yesu takkiriza mu convictions zino so kanso wawolereza omuntu wakanso mulokole wawolereza omutemu w'obubbi bamugambye aba akyayimiridde mu bayibuli ne yesu tamusalira musango kale mukama wampeera omukisa tulina program bagiyita weddemu ebyesaidiza ebyenzikiriza ebyaffe byabamateeka bya kaisaali simu yaffe yeeyo bwokuba nga twogera ndowooza gwe obeera nga okubye wetuba nga twogera halo oyiseemu yesebo halo yogera tukuwulira yogera tukuwulira bulungi nnyo ndowooza kamala okulongoosaamu bwewulira nga tukkutte guyogera bwogezi tuba tukuwulira naye oba teweewulira ffe tulina okuwulira eyo tuwulirire mu simu yo si ku tv yo esimu yaffe eri 070 tugende maaso halo simanyi kibadde ku simu ezo naye tukyakikolako gwe kuba bukuba essimu bwewulira nga tuyiseemu ngaokuba kati ng'ono halo yesebo yesebo halo yogera tukuwulira yes kati omulungi andaba wulira kino bwowulira nga essimu tugikutte ffe tuba tukuwulira gweyogera bwogezi naye oba nga tewewulidde tuba tukuwulira yessimu yaffe ya 070 giraba wansi ku tv yo kuba twogere naye oba tewewulidde ffe tuba tukuwulira kyekyo bwobanga okubya essimu yanga tugikutte ngaoyogera halo halo yes sebo Kingdom FM Kingdom TV kuwoli sebo Kingdom FM Kingdom TV okay kakati sebo yes sebo mbuuza kanso oyo sorry yeyogera kanso muguzi nagule ettaka okuva ku property agent omu yogera mu 2011 kakati ebiseera ekyapa kyali tekiriwo kati ebyapa batukubita esimu mu byazze bya last month kati bwetwagenze okubinona ne batugamba tusasule akakadde kamu buli omu ate nga tebatubanja okay yogera tugenda yogera nga ne mugaga si bwe kiri kakati mbawawabira oba kanso yasobola kunyamba atya okay kale tukuwulidde okay kati bwokuba essimu tv gijjeeko twewulira ku tv gweyogera bwogezi nga tukutula tube nga tukuwulira oba oli ku ssimu yo nga twogera yo gyolengera wansi ku tv yo kuba kansa akuddemu ekibi kiri nti ali okwewulira halo halo ali ku tv ndowooza njagala tube nga tuwuliziganya gwe bwokuba newotewulira kuba tv already kweri jako nzije oba kendeeza tubeere nga twogera amasimu nkyayinawo layini emu negigumiikirize tujja kuteekawo endala mu maaso keeyo tubeere nga tugamba ebigambo bulungi twogera kuba pulida n'enkola yaabwe kikyoyinza omufunamu nebiki byakola halo halo yes sebo Hello.
Halo. Halo. Nkuulira bulungi. Halo. Halo. Yogera tukuulira bulungi. Kale ssebo nawe gye bale kuwulira. Webale kuweereza ssebo. Nti kale nawe webale kutulaba. Kakati ssebo. Ssebo mbadde mbuuza kanso. Mubuuze. Nti wano watugambidde nti oba osasudde fayiro y'emitwalo 2 nakusabira nti oba agenda kuwooleza emitwalo 5 senga okuva mu kooti oba nekitwala nga waliwo emisango egiwanvu wanekigendanga mu mwaka akirizibwa kwongera kukusaba sente endala kuba waliwo wekituuka n'okulaba nga bawanvuya ate akusaba sente zino ate leeta zino ng'ate mwategeeragana ddala ssebo kirikiko ekintu ekyo ssebo. Kale tukuwulidde. Ndeza kanfuna esimu emu yokka kansa abiddeko obudde buweddeyo. Kanfuna esimu emu yokka producer wange gy'abampa ebirala kansa dembuzi. Manye esimu kyali nnyingi twali kyakola. Ye esimu yaffe wansi ku TV yo kuba twe nga tubuuza kansa ebibuuzo naye tulina kuba nga biwulira. Halo. Yes sebo. Sebo gyebaleko. Kale sebo naye gyebale. Grace Kakoza wa Kagoma. Okomyewo ate? Mbuuza kanso. Singa omuntu abba sente zange miliyoni nga 10. Zotalina. Nemwabira mu kooti. Nemusinga. Ne bamusiba emyaka tugambe gyonna gye baba bamusibye. N'akomawo nga talina sente zange ezo ate nga talina na property worth that money. Nenga bannamateeka oba ne kooti nze nfuniramuwa nfuna ntya sente zange. Kale mwebale mumubale ddala amasimu gangagalewo siwe kiri producer wange. Kale amasimu gangagalewo obudde bulinga obuggwayo kansi tuddemeyo mu bufunze ndezo badde owandiika badde mpandiika bakubuuziza ebibuuzo mbiwulidde byo bimaleewo. Kakati abatuwuliriza ku Kingdom TV nyenda sooka n'ekibuuzo kino omwami kye yabuuzizza nti bw'aba aguddewo fayiro y'emitwalo 2 nemmala ne tutegeeragana nti noba omusango ngenda kuguleza emitwalo 5 siina kwongera kukola ki kumusaba sente endala kubanga ye ebiseera ebisinga waliwo baloya sente ze bagenda bawanvuya nagaa liitayo kino. Abatuwuliriza bw'oba omaze okusasula egyo emitwalo 2 nga bwe nagaye ne tutulwa nsi ne tulaba obunene bw'omusango gwo ne nkugamba nti oba omusango ogujja kuwolezebwa sente bwe ziti bw'ozinsasula kiba tekikkirizibwa nze ate kwongera kukola ki kwongera kugamba nti ate leetayo sente zino ate leetayo sente zino okujjako ekizibu we kiba nti oguba waliwo ekintu ekirala ekipya ekyeyongeddemu nga tetwakiraba ddi nga tetwakiraba wali mu kutandika ekyo tutudda ku mmeeza ne tutuula naawe n'okola ki nekikulaga ne mugamba kino kiri bwekiti ne bwekiti kyekino ekikola ki kyekino ekyetaagisa bw'okkiriza nga tukola ki nga tukikola batokkiriza nga tukola ki nga tukireka. Ate bino bemulimba nti ndi kisolo sisobola kudda kati pozi mpa amafuta ga fulu tanka ya mitwalo 7. Oyo kati ate oba ofuse muyaye kubanga gwogamba nti oli kisolo oba sosobola kudda si yaba yakutte ekisolo oba airtime oba wasalawo okutwala kubanga fenga apulidde oba olina obuvunaanyizibwa wasalawo otwala omusango gw'omuntu kakati omanyi omusango olunaku lwe gujja mu kooti kikukakatako okubeerawo ku ki okubeerawo ku kooti owuliriza omuntu gwewakola ki gwajjako akasente ki era kyova olaba ezo nsonga zobadde obuuzaako nti oba tokoze ekintu ekyo oli omusango ne gumusinga olwa carelessness oba negligence eyiyo aba waddemba okukola ki naye okudduka neyekubiramu enduulu mu kibiina ekitwala baani kitwala balooya. Kakati ekibuuzo ekyokubiri kyekino ekya mwami Grace Kakoza waawa owa asaize Maganja wa Kagoma nti oli bw'omuwaabira n'omusinga omusango nga obugwo bukadde 10 nga talina property n'agenda n'asaavinga ki n'asaavinga ebbanga lyalina okusaavinga mu kkomera oba tokyalina kyokola ki oba tokyalina kyomwagaza okujjako nga alina property gy'omanyi nti gy'olabi ng'esobola okuvaamu sente zo osobola okugenda ewa prida yenayena golabi n'akuyamba okukola ki kyogamba obukadde 10 bwasalawo kooti omusiba
tebatabunziriza and kakati koti za mirundi ebiri bwogenda mu ya bumenyi bw'amateeka emupanishinga opanishinzi tekola tesasula okujjako omusango gw'oba osinze mu kooti y'obumenyi bw'amateeka gy'okwata judgment n'ojja mu civil case n'omuwabira okulikavalinga ng'okozesa ki ng'okozesa judgment yo gye wafunye eri. Kino kiddemu mukyala Noreen eyagenda n'andaba wano ku Mande n'agamba omusajja yababba bagamba sponsor abalina abazungu bali already mu criminal talinayo lawyer no bali mbya criminal naye ayagala genda civil soka omupeera amagezi oyo bali mu criminal already naye yababba sani bambailinga out nakali kubeera woza avaka naye agamba tafunamu agala atagende civil kikirizwa ayina kukola ati osobola nti kakati awo ofunira lawyer n'akuyambako kuba empapulizi ezikola ki ezigenda mu kooti noba kubanga kooti ya criminal oyo omenyi w'amateeka tesasuza ebiseera ebisinga okuleka anti-corruption court ey'obuli bweki ey'obukenuzi obuli bw'enguzi eyo bwegukusinze okugamba n'okola ki nosasula naye zino ezisinga endala ezitali eyo tezikola ki tezisasuza kati kibe kyangu okwata judgment eyo gy'oba ofunye eri n'ojja mu civil ate n'oddamu n'omuwabira buto ng'okusobola okukola ki okufuna mpozi goddamu addako kati oba obukadde 10 tugenze ogenze civil yaba alina obumundiza kati gwe lawyer akuwa kuziriwa nze ebiseera ebisinga nga omugambi tu tegeragana n'okola ki nonsasula nze sente ezigenda mpozi nga tutegeraganye oba tolinaawo sente zitandika nogamba nti wetulikavalinga ojja kumpaako percentage bweti tuddemu amulaawo ngaobudde bugwayo kakati ono asembyeyo yagambye yagula ettaka kuba property agent tekyalimu mu ndagaano naye kakati yavudde babasaba ekiki babasaba akakadde ekyo si kituufu atuwuliriza kubanga mu kutandika bwate wangamba nti ekyapo kiba kivuddeyo nja kusasula akakadde tekiba kituufu ate gwe okujja ssaawa zino nolaba nga olina ekyapo okola eki okozese unfair advantage okozese unfair advantage simanyi oba oyinza kinziriza mu Luganda okozese advantage osinga ku muntu okukola ki okumugyako sente omanyi njagala nnyo omuntu alaba TV n'amanye ddadda mulimu gwe mulimu abadde akuyita omubbi amanyi ntoli mubbi ate abadde tamanyi ngeri gy'okolamu amanye tugambe ekijjoma kinyaga bitono ogenda wapuliida ng'omanyi by'osuubira eri omuntu ajja n'agamba nze siina n'ekikumi osomuwolerezeyo obwerere nsobola mu byeddala nsobola mbakuyitire naye lwakuba mbakuyitire osobola okuba mpitirayo nenondamu lwaki olondamu nsooka nentuulamu nenondamu kubanga sobola kuwuliriza bangi nga baki babwerere kubanga nange wenkolera nina okukola ki kati olina court fees gwogimuwerayo olina court fees gwa bagimuwerayo izi baserenga mumeka kisinzira buli musango kubanga obukadde 10 ate tasasula na wamitwala abanja miliyoni 2 yes kati ziba mu range ya meka court yesinga kutamininga kati kooti esinzira ku buli mutemwa bw'oba obanja miliyoni bw'oba obanja emitwalo 5 olina sente waliwo akatabo akakooti ke yateekawo akalimu fees ezo zikola ki omuntu zasasula nzasula wa registrar nzisasula kwa akaunti oba ngamba mulamuzi alwanzi muwe nze nve wange ezo sente ogenda n'ofuna assessment ku kooti oba ku revenue nozisasula mu akaunti ya kooti nozisasula ku akaunti ya kooti ku akaunti ya government ate kati gwe lawyer za mobile money za kuwa wenti wana za account ezange osobola okuzimpa ezange osobola zitera ku mobile money oba osobola sasula ku office kakola ki kansasula mobile money kuko receipt mobile money eringa receipt kubanga wemba nkweganya mbu tewakoze ekyo wasangula message naye ngisangula osobola okugenda n'ofuna print out y'essimu eraga nti sente wasa kanso toyigiriza balabi bange kuwa sente ku mobile money abantu bagambe ekiri serious nti bagulyawo account and ezaffe ezange eza fees esasula ku account wezita ku office ne bakuwa receipt omaze okukola ki kati alaba Kingdom TV amazima gali nti nange binyumira naye tulina okukoma wano kati kyengenda okugamba nti nkyagemu ne bakama bange tufunye abantu bangi bakuba amasimu
abamu nga balina sitaaka si bya kooti kyetugamba pro bono omuntu akuwuliriza ku bwereere oba nakuwa amagezi otegeera mu kooti njagala bajja kusiima mu maaso keeyoniza nga mu Desemba nkyayogeramu nabo tufuneyo olunaku lulamba abantu bonna baloya bonna boolabyeko mbayite bakolereko obwereere netuvudde kwa ne ssente ekyo kikola nnyo mu Uganda muno kaso nawe ndowooza osobola okujja nange nsobola okubaawo lwaki tosiibula notumira ku mukyala mwena abadde batulaba ku programu eno tubebaza nnyo era nga nvaako njagala otumira okusookera ddala mukyala wange bamuyita Musinguzi Grace ali omu sofa gwe ali omu era ajja kubeera omutwogera naye ali omu era ajja kubeera omu paka kufa kwekujja okukola ki kwekujja otwawula era nga nali nakamuwasa guno omwaka nga 3 ogw'omusanvu nkwagala nnyo n'abalabi bonna abadde batulaba ku mpewo za Kingdom TV mwebale nnyo mukama bawo mukisa musule bulungi omanyi Professor Ambaziira mumanyi sebo musajja oyo mwagala yansomesa nange yansomesaako international twasoma byo yimu ndowooza makirere musajja mugezi nnyo kale mukwano tugire mu programu eno enkeera ku ssaawa 2 bwe baŋŋambye so atagigwedde bayita nnyalwe asobola okugiddamu enkya ku ssaawa 2 kulwa bannange ninako wano Sam ali ku kamera ninako Joseph ali mu byuma ninako mukama wange Joab ne kulwo musumba Bishop Daudi Kiganda mbalamusaako nzire mu ndikazibwe musule bulungi mweraba This is Kingdom TV.